Brenda ne banne abalala babadde bagenda kukola ku makya g'oku bbalaza ng'era babadde banaatera okutuuka ku ofiisi y'ekitongole we bakolera. Brenda Kyeyuna afiiridde mu bulumbaganyi buno akoledde ekitongole kino okuviira ddala mu mwaka gwa 2009 mu biti eby'enjawulo. Yaliko ne mu bitongole ebirala ebikola ku nsonga z'ebyobulamu okusingira ddala mu United Nations. Mu bulumbaganyi buno mwabaddemu bannansi ba Kenya 2 ne munnansi wa Afghanistan 1 n'Abasomali nga bonna abaafudde kati baweza 9. Abantu abalala batwaliddwa mu ddwaliro e Nairobi okufuna obujjanjabi. Ekiwandiiko ekyaweerezeddwa okuva ku kitongole kya UNICEF kitegeeza nti obulumbaganyi bwabadde ku bantu b'ensi ya Somalia naye si ku UN. Director wa UNICEF mu Somalia Anthony Lake ategeezezza nti mu kiseera kino bagezaako okulaba nga bayamba ab'eŋŋanda z'abagenzi n'okutwala abagenzi ku butaka bwabwe basobole okuziikibwa. Wabula alaze okwennyamira n'ategeeza nga bwe bagenda okwekebera obanga ddala balina okweyongerayo n'okuweereza abaana mu nsi eno erimu obulumbaganyi ku bantu abatalina musango. Waafiiridde Brenda abadde yavunaanyizibwa okuteeka mu nkola emirimu egy'ekitongole mu baana mu kibuga ekya Tranquil mu bukiikaddyo bwa Somalia. Obulumbaganyi buno obuzze mu kiseera nga UNICEF yakagezaako emirimu gyayo mu kibuga Tranquil mu mambuka ga Somalia. Ekitongole kino kirabirira n'okubudaabuda abaana abasoba mu 2,000 mu kibuga Mogadishu ne Tranquil.